Mugamba mutya mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaliro waliwo eyambuzizza ekibuuzo. Kibuuzo kino baakimbuuzako emabega naye nafunye n'omulala n'akimbuuza ku WhatsApp eyo. N'ensalawo ekibuuzo kino ffenna tukimanye oba mwenna mukimanye abali ku channel eno eyitibwa Kyayiti. Yambuuzizza nti omukyala omuyonjo ateekeddwa kunaaba mirundi emeka olunaku. Yambuuzizza nti omukyala omutuufu gwe bayita omukyala omuyonjo ateekeddwa kunaaba emirundi emeka olunaku. Okunaaba ndowooza mukitegeera abakyala, singa mba ngambye okunaaba ateekeddwa kunaaba emirundi emeka olunaku. Naye ng'ekibuuzo kino baakimbuuzaako n'emabega. Omukyala omutuufu, omukyala omuyonjo ateekeddwa kunaaba mirundi emeka? Omukyala omuyonjo taliiko mirundi. Omukyala omuyonjo taliiko mirundi. Omukyala w'okeera ku makya n'onaaba, osobola okuddamu n'essaawa eddako n'onaaba. Omukyala omuyonjo taliiko ssaawa. Kimanye omukyala buli lw'ogenda tugeze, buli lw'ogenda okukola susu oteekeddwa okukola ki? Okunaaba. Toliiko budde, toliiko ssaawa. Ekyo ky'olina okumanya. Kale kimanye nti olunaku naaba emirundi 5. Bwe mba nkikugamba keera ku makya onaabe bulungi nnyo nga bw'okitegeera. Woddamu n'omanya nti njagala kukola susu ssaawa nga 5, ssaawa 4, ddamu onaabe. Era woddamu okukola susu ssaawa nga 7 meka bwe zityo, era ddamu onaabe. Togenda n'asusu oyo kusigalayo wansi kuba mubi nnyo, aleeta ekiso kitali kirungi. Buli lw'olwawo nga tonaaba kye bayita okugegera, wagegera wasigalayo oluntuntu olwo. Buli lusigalayo lukolayo engeri y'oluvuvuvu kakana nga wabeerayo obukyafu obuwunyira ddala. Ky'oba olaba nti mulimu abakyala nga bavaamu akaswa katali kalungi. Ky'oba olaba nti kwe kuva n'okufuna endwadde ezo ezibasumbuwa kandida, ezo ezibasumbuwa ezo, obuwukawuka busigala wansi. Buli lw'ositama bw'oti, buli lw'ositama ng'olina ky'ogenda okukola, bw'oyimirira ogenda n'obuwuka. Kati kiba kirungi nnyo n'onaaba nga tonnasituka waawo ositamye. Kiba kikulu nnyo, wabula si kukozesa bukozesa bweweesangudde bwesanguzi lugubukagoyeeko biki n'otambula n'ogenda. Olina okukozesa kye bayita amazzi n'onaaba. Kijja kuba kirungi, ojja kwekuuma ng'oli muyonjo. Togenda kufuna buwuka, togenda kufuna bulwadde. Era ky'oba olaba nti oli yambuzza ekintu ekyo yabadde n'ensonga lwaki akibuuza. Obuyonjo kintu kikulu nnyo naddala mu abaana abawala. Ky'oba olaba nti bano abakyala abasiraamu abo, simanyi oba mubagenderera nnyo, abaana abasiraamu abo ng'omwana akulidde mu ddiini y'Ekisiraamu ng'agoberera ebiragiro by'eddiini bulungi nnyo. Naddala ebyo nti buli swala olina ogisaala, buli swala olina ogisaala. Bw'ogenda mu toilet genda n'akadomola, bw'ogenda okukola susu genda n'akadomola. Ebyo nti tolina kubeera ng'oyambala mini, olina okwebikkirira. Ebintu ntuwe ebiti ebyo ebiri mu ddiini y'Ekisiraamu ebyo bye mulabanga ebitalina makulu, ebyo birungi nnyo 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 nnyo, by'amaanyi nnyo, bikuuma ng'oli mukyala muyonjo, ng'oli mukyala wavunaanyizibwa, ng'oli mukyala kwegamba asaanidde okubeera n'omwami ng'omwami agenda kunyumirwa. Ekyo ky'olina okumanya. Ebyo eby'eddiini byeragira ey'Ekisiraamu ebyo suubira mu bitegeera mu Abasiraamu. Ebyo eby'Ekisiraamu ebyo byekola ebyo. Abaana Abasiraamu abo mulaba abaana abawala nga batuukiriza ebyo ebiragiro ebyo by'okubeera nti olina kwambala biwanvu, buli kaseera olina okubeera n'akadomola, kwegamba togenda mu manju n'otagenda n'akadomola, olina okusaala esswala ezo zonna. Ebyo birungi nnyo nnyo. Ekisooka, omwana Omusiraamu abeera akuuma ebbugumu mu mubiri gwe olw'ensonga ayambala ebintu ebiwanvu. Mu abaana abawala ekyasinze okubabuza ebbugumu ne muba nga munnyogoga ng'abasajja tabanyumirwa
omusajja n'akwebakako n'abanga eyibase ku mugogo, akwagalako lumu n'adduka, akwagalako lumu n'atakuddira, obeera tumunyumidde, obeera onnyogoga, tokwegamba bintu bingi by'abakweronzeeko. Kati n'olwekyo ky'oba olaba nti mbagamba nti bano abaana abasiraamu bo, omwana oyo bamukuza mu nkuza ennungi, akula ayambala biwanvu, bwakikuliramu kimuyamba okuuma omubiri gwe nga mulungi, omubiri gwe nga gulina ebbugumu, omubiri gwe nga gujja kunyumirwa omusajja nga ajja gunyumirwa, ogukwatako, kwegamba buli kimu ajja kuba gunyumirwa, olw'ensonga nti guba muweweevu, guba gukwekeddwa obudde bwonna. Ekintu ekirala, omwana oyo abeera omusiraamu, omuwala waba yeeyisiza mu nneeyisa ekisiraamu entuufu, omwana oyo abeera muyonjo nnyo emirundi gyonna. Kiba kizibu okulumbibwa endwadde ezo ez'owansi ezo ezibasumbuwa, olw'ensonga nti ye buli lwasitama bw'ati alina okunaaba, buli lwasitama alina okunaaba. Mukitegeera oba ekintu ekyo? Buli lwasitama bw'ati alina okunaaba, buli lwagenda okusala alina okunaaba, kwegamba ssaawa yonna abeera ye anaaba, oba abeera anaaza, nga bwe mukitegeera. Kati n'olwekyo kimuleetera okubeera omuyonjo, ng'obuwuka buno buli kaseera abeera abulwanyisa tebubeerayo. Obuwuka obubasumbuwa kuba bubeera buwuka, ate obusinga buva wansi owakyafu ne bubayingira ne mugenda nabo. Ky'oba olaba nti muvamu ne mulwala obulwadde obubasumbuwa, obw'okwetakula, okusiiba, okuvaamu amazzi agakola ki, ebiseera ebisinga buba bujama, kubeera nti ova eri n'ositama busitami, omala okusitama n'okola by'obukola n'odduka buddusi, n'otamanya nti olina kyo by'ogenze nabyo mwansi, olina obuwuka bw'ogenze nabwo n'otabufaako, kusooka kubutta oba kusooka kubulwanyisa oleme kgenda nabwo. Kati n'olwekyo bw'abadde abuuza ekintu ekyo nti omukyala alina kunaaba mirundi emeka olunaku, ekitono ennyo kakugamba emirundi 5 olunaku, ekitono naaba emirundi 5 olunaku. Egyo emirundi 5 ngibaze ntya? Nkubalidde emirundi 3 olunaku nti gyojja okufuka, oba okukola susu, okitegeera? Bwe kityo bwe kiri, nti nkubalidde emirundi 3 gyojja okukola susu, kalina guno ogw'okumakya n'ekawungezi ng'ogenda kwebaka, gyegyo emirundi 5 gye nkubalidde olunaku gy'owandisaanye okukola ki? Okunaaba olunaku. Naye nga kimanya nti buli lw'ogenda okusitama genda n'akadomola, oba oli musiraamu oba toli musiraamu, kyemanyiize kijja kuba kikuyamba. Kyandisaanye nnyo mu abaana abawala mwenna ne mukoppa abasiraamu bye bakola ebyo, mukoppe nnyo, mukoppe obukwakkulizo bw'abasiraamu bwe bakola oba amateeka gaabwe ago, enneeyisa yaabwe, engeri gye bakolamu mugikoppe, gye muba mweyisaamu nammwe kijja bayamba. Abaana abawala engeri gye beeyisaamu mbasaba mukoppe, mubakoppe. Oba toli musiraamu oba oli musiraamu, koppa nnyo abo abaana abawala abasiraamu bye bakola, bijja kuba bikuyamba ku nsonga eyo okwekuuma ng'oli muyonjo oba toyagala kufuna bulwadde obubasumbuwa obwo, naddala oba okwetakula obamalako emirembe. Nnyo mutambula nabo, weekuume ng'oli muyonjo nnyo emirundi gyonna, nnyo weekuume ng'oli muyonjo. Tuli mu 2021, ebyemabega bireke emabega, ebibadde mu 2020 tobiyingiza mu 2021. Bw'oba obadde mukyafu 2021 kusaba obeere muyonjo. Kyusa mu nneeyisaayo, kyusa mu ngeri gye weeyisaamu, kijja kuyamba okutwala obulamu bwo mu maaso. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, mugyegatteko. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.